Nobati Mau, Mathasi Mpoga Nsamba, Mukasambidde, Segona Lubega, Muwanga Kivumbi, Elias Lukwago, Paulo Kenneth Kakande, Michael Mabike, Abedi Bwanika, Gonza Gasewungu, Njala Mutangira Nyoseti Bahabulwa, Lutabaiswa Mutani Waka, Iseta Bezeze Sanga Bisibe, Njala Mutangira Mutawani wa Muhozi Kanyarugawa Digdigi, abere ku video no. Njala Mutangira Muhozi project bonna Simaiba ali bonna babere ku video no. Abasigadde bajja kwereeta bweresi bonna. Njala Mutangira CBS FM, Baba TV, Njala Mutangira Natasha Broadcasting Service nyabere ku video no. Na buli muntu yenna abere ku video eno tulyoka tusimbule bulungi nnyo nga bwe twagala video eno etambule. So ekyo mukitegedde Facebook eri wansi okwetola ensi yonna. Mukire president obadde kusimba n'abalabadi bakola live kuba ku machanga Facebook eri wansi tetuna kyagikolera tugenda gikolerako mpaka kuwulira bubi. Kale mumala okubanga mupitidde abantu abo kati njala kusooka kuyisaawo akalango kano then tulyoka tugende maaso tusimbule ne video eyatulese. Akalango kapera kamu kokka. Alright, go wenna ngoli mu Uganda oba oli mu nsi gy'oli ng'oyagala ogenda ko mu ggwanga erya Canada naddala ku musomo ogw'enjawulo nkuleetedde guno baguyita the third annual gender based violence ejjatandikira ku z'omwezi 29 omwezi ogw'11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi lumu December 2024. Omulamu omukulu ejja kuba gusinzidde ku gender based violence and intersectionality gwe mulamu omukulu ogwa semina eyo. Omusomo guno gujja kuba gutegeddwa mu kibuga Toronto ekya Canada era eno endagiriro eya conference wegenda okubeera ajja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel ku 901 at Dixon Road, Toronto on M9W 11J5 wejja okubeera. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu eno eya nannyini omutegesi wa conference omukyala Doreen Kajumba ali ku +1 647 92 90340 kanjiddemu. Ng'oyagala okumanya ebisinga ku musomo guno oba conference egenda kubeerekanda mwezi ogw'11 ojja kukubira omukyala Doreen Kajumba ku simu ye kasalaba M6929090340 okumufuna ajja kuba akubuulya ebisingawo then tulyoke tugende maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera. Alright, kati maze okulanga akalango kangaako maze okubasa mu sharing video Facebook mugitegere ne Instagram byonna biri wansi na buli kimu kiri wansi nefe tugenda genda n'ekiriwo olw'ensonga tukola information abantu bagisanga luvannyuma olulala. Okusookera ddala njala tutwala omukisa gwa nkobaza bannayuganda mwenna abali ku social media abali ku Twitter mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo abali ku TikTok abaana abobwana n'abaana obulenzi balikola live ziyambe ensi okwogera ku nsonga za Uganda bali nnyo bali ddala. Baganda bange mwenna abali ku Facebook wenyibwe ekitabo abakola video ku macha mutundu olweggulo obutassa mukono namwe mbaagala nnyo abakomentinga abasharinga abalwana entalo za president mbaagala nnyo bwe bali kukola mulimu ogwo kubanga ensi si yakyagulanyi nga ye ensi etukwatako alwanirira ffe akulembera ffe tusobole okutuuka we tulina okubeera. Kati ndowooza n'ekirala kino njala sooka kiweebaza njala sooka okubaza bannayuganda mwenna okuba nti kati mwamanya ekigambo kye bayita diversion ne mukita kimwe mu kibuuka. Njala okubaza mwenna bannayuganda okwetoola ensi yonna mwebale kubuuka ekyo ky'amasomero ekyo temutakiwabudde toshiyalinga kintu kyonna kimu kwokya ssomero kubanga bakikola manyikiddwa nti Museveni n'akagulupu ke aka ISO ne ssemu eyo bookya amasomero okudivertinga abantu okubajja ku information entuufu. So emboozi y'amasomero oba bookyezza amasomero ki kasitoba nga tebafiiridde mwanawo oba kiki oba kiki yajja ggocha kubanga abayagala okukyusa amawulire mwebale nnyo obutagenda ku mboozi yakwokya amasomero. Ekirala ngera nnyo okubebaza n'okubuuka diversion eno abasinga obungi temwategedde diversion ate njala obebaza mwebale butagenda ku diversion. Diversion eno erimu mwannyinaffe Spice Diana n'akabinja kali akava ku Dembe FM akabadde akakeera ku macho criticizinga buli muntu eno naye abadde super diversion naye mwagimya amatu ne bali mbaleka ne bafiira mu movie zaabwe. Kale mwe bali nnyo mubalidde butagenda mu diversion bagezaako nnyo creating entalo ku social media naye muzima amatu mwe bali nnyo mutawa diversion eyo ya Spice Diana kale akabinja k'abasajja aboogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Mukapa wa Museveni mwe bali butaka wa time ako ka diversion ka Spice Diana nabana avuuka abera ku social media abagufuula omuze okulipira n'okulinnyira buli muntu yenna abavuddeyo okwogera ensonga z'okukola ekintu kye ng'ate bo ebimbi abalema akonako mwe bali butaka budde. Ekirala
Njolo kubaza ba comrade mwenna abakola lives abogera ba commenting ku TikTok ku Facebook ne ku YouTube na mwe bali butagenda ku diversion ya muvubuka oli eyita kabaka pressure 24/7 mwe bali butagenda ku diversion ye 1 ndoza mwala bekitufu abajiri mu benyini ba NRM abaji promotinga ba NRM abekuba ba NRM temuli mu olabira mwana wa Nupu yenna big up ekyo kinali njagalo basomesa ku ntandikwa mutandikwa okwetegereza ensonga zino muzinyonyoke mutandikwa okola kino kituufu kino si kituufu mwebali nnyo era bafiride mu firimu yaabwe eyo era ekintu kye bakiri bulungi nnyo bakibaddemu kibatuddemu kati zo diversion sembagamba nenda zigenda kujja naye bwe bali nnyo kusubuta genda mu diversion zino zibe nti naffe zaali zitukwatiddemu ne unfortunately mwazimanya mutazigendamu ndooza ze zessatu ezisigadde tugenda zinyonyola mpola alright kati ndooza katuve kwanjula katandike saagala kulwawo tutandikidde wa sisobola kutandika video eno nga sebazizza bannamasaka buwa buli azamanya njala kubaza baganda baffe mwenna abe Masaka abakyala n'abaami abaana b'obulenzi nabo bwola mmwe bali nnyo mubalire ddala omutima gumwalaga abasajja ba poligirigi aba MK project okutalabikako mu kisaawe gye baategekera olukuŋŋaana mmwe bali nnyo mubalire ddala era njala otegeeza eggwanga abantu bonna be mwalaba bajja mu kikuŋŋaana ekyo abasinga obungi babajja Masaka abala baana b'amasomero abala baali basirikale ababe mu balakisi okuva Embalala n'eye Masaka kasejjagirwa abala babajja mu district ezenjawulo zibabasasulanga emitwalo 5 ku 10 n'okubafumbira emmere okujja munna Masaka ekitono baba yalimu tebawera wadde 5 wadde 3 era tebajjirako ddala so banna Masaka mwenna mwe bali nnyo kuzira mukolo gwa nvubuka oyo n'okubalaga nti muli bagezi nnyo obutakkiriza muntu yenna kubazanyirako okumanya ekintu kino kiri mu Katonda ngera bategeeza ekintu kino kiri mu Katonda era Katonda Kyagulanyi teyebaka ne Katonda bannayuganda teyebaka omukolo bagutekamu ssente bannamasaka baagaana okujja wabula be baasomba njagala mwetegereza abantu bonna balinya katuuti mu Luganda katuuti mu Luganda tukayita katuuti mu Luzungu gye bayita stage mu Luzungu stage mu Luganda bakayita katuuti abantu bonna balinya katuuti bonna ba family bonna baakabano super oba alina erinnya Uganda oba alina linnya bonna baakabano super kitegeeza nti bano bavuga kintu kyabwe ky'Abanyarwanda era abantu bakitegeera bulungi nnyo sojjala kubaza mwenna bannamasaka mwe bali kukola mulimu ogwo bonna abalinya kazi abalinya katuuti oba ku stage bonna bali baakabano super naye ebyembi bisekerwa tubera ku social media kuno twogera ebigambo bingi tubaga nti abantu bano balina kawo mentality nga mulowooza tosaaga ne tubaga abantu bano tebabaagalangako nga mulowooza tusaaga omuntu n'abeera mu Buganda mu Uganda okumala emyaka gy'alina oba 4 oba 5 oba 6 nga tasobola kwogera wadde emboozi esukka ebigambo 30 ng'ekwatagana bulungi mu Luganda kati kino kyenjagala okubagamba omuvubuka ono oba minisita ono Franka tumwebaze njagala otandikira no balaga nti muyina okwebereramu bana abantu babaagalangako babakozesa bukozesa era kyekyaleta mukamuhoozi nga ayambadde busuuti by'Abaganda mbw abalage nti abaagala tabaagalangako era tabaagalangako ne bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula munnange bulijjo tubadde tubaga nti abasajja bano balina kawo mentality abasajja balina ki omusajja kyeyayogera kyekituufu ate fun enough yagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza statement yali agimanyi gyeyakola kankiddemu Franka Kajiji tumwebaze statement gyeyakola teyali komiko oyo muntu okwogera ekigambo ekisesa oba ye muntu okwogera ekigambo ng'alowooza nti akyogedde kimusimattuse nno yali akitegeeza Franka tumwebaze ekigambo kyeyayogera yali akimanyi bulungi okubagamba mukama we nti munaabagookya muzzukulu wa Dawudi yali akikuba yabagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza ebisolo abimanyi asobola okwawula embazzi n'embizi era yakyogera bulungi kyemwayagalizanga embizi kibuyaga agireese embizi yagireeta ku stage so embazzi agimanyi waliwo enjawulo wakati w'embazzi n'embizi
okitegeera ye kyennyini yali yakyogera lyakimanyi abalimba omusajja oyo yakuba mukama wo omuggo kubanga akimanyi kyayogera kakimanyi Franka tumwebaza oba weka wakana kuno njagala ojje ebigambo wayogera lyo bimanyi bulungi nnyo nti muhoozi mbizi era togeza kubuzaabuza abantu siremire wato gimanyi kankabaddiremu wano kibali bagalaza embizi kibali bagalize kataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minisita wa bisolo ndi minisita wa bisolo kitegeeza ekisolo kyali ayogera kakimanyi kubanga obeera minisita w'ebisolo kiba kitegeeza buli kisolo kyonna okimanyi kati ne muhoozi naye ekisolo bimuku oyo minisita byafuga okitegeera kyemwayagalizanga embizi kibuyaga agireese yali avuma mukama we directly yali it wasn't comical no yali akitegeeza kubanga nti ndi minisita wa bisolo okubeera minisita wa bisolo kitegeeza nti you're representing those animals ozimanyi embizi ogimanyi bulungi nnyo so njagala public etegeere ono naye akimanyi nti muhoozi muzzukulu wa Dawudi tabalya ssente ze kankadde mukategeere bulungi manyi video mulamu nnyingi nnyo naye omuntu okunyonyola otegeere ekigambo kino okitegeere bulungi nnyo kinyuke bulu kankabadde bulungi nnyo mulye bulungi nnyo Franka gigi tumwebaze kibali bagalaza embizi kibali bagalize kataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minisita wa bisolo omukolo gonna gwafa tulaba nti basoba abantu okuva ebulene yebweya just a single statement yatta omukolo gwonna nakati basobola gwogerako ku radio wadde ku TV just a mere statement okulaga nti baspendinga almost ndoza 5 billion okutegeka omukolo a mere statement yaddakiika egi yatta 6 billion zonna ku TV ku social media tebasobola kunyumyako wantu wonna kina bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza bategekedde omukolo gwe okumala omwezi mulamba ne bateekamu ssente ne basomba abantu ne bafumba omuceere ne babasasula ssente okujja almost billion 5 just a single statement etaweza ddakiika yatta omukolo tosobola nagulaba ku TV wadde ku YouTube a single statement kimwayagalizanga embizi kibuyaga agireese yatta omukolo gwonna gwafa kanji baddiremu akasembayo nenga guno mukolo baguspendingamu billions 5 naye ekyagutta kyali kyaddakiika egi kimwagalizanga embizi kibuyaga agireese teyali comical it was a direct statement or message ku muhoozi kennyini kubanga nabo bamumanyi bano kulira luno Luganda bano bamanyi Oluganda balumanyi kibali bagalaza embizi kibali bagalize kataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde alright kibali bagaliza embizi kiba kimala noza mutegedde bulungi nnyo so abe Masaka bali nnyo balire ddala okujja ku mukolo balire butajja ku mukolo ogwo kubanga gwafa togge ne gufiira ddala kati situke tugende mpola video tugenda gikwata mpola ekibiina kya National Labourers Movement NRA in full is National Labourers Movement NRA N starts for national, R starting for robbers, M starting for movement. Ekibiina ky'ababbi abawangalira mu Uganda, National Labourers Movement, bo musinde gw'ababbi mu Uganda. Kyavayo ne kigamba kiguddewo ebitabo byakyo okwetoola eggwanga lyonna kiwandiise abantu bakiyingiremu. Nga Museveni bw'agamba nti mukolo bubi abakazi mukolo bubi n'abasajja bawuyingiremu. Yaggulawo ebitabo okwetoola eggwanga lyonna.
ekitabo kya yero tekyamufuukira akabiza akabitango kwetoola eggwanga lyonna. Eri abaalinyayo okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement. N'Abanyarwanda bennyini baagaana okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement. Ne batandika okukwata abantu ku kifuba embooko n'enyoka ku byalo abantu bagaana okuwandiisa. Kyova olaba kyagenze ku likodi ekitabo tekyamaze wadde ennaku 5 kyamazewo ennaku eziwazinda benzi 3 nga abantu bagaanye okuwandiisa mu kitabo kya okumanya kino ekibiina kyakolimirwa. Ono nno member parliament ye yabaddeyo neyerolerako. Amawulire gempulidde nga nzise wano ageetaaga bannayuganda balungamizibwe bulungi y'ensonga ya yerobuuku bangambye bulungi nnyo nti waliwo abantu abakaka abantu okubagamba nti muwandiike mu kitabo kino ojja okulonda ero si wano bw'otoba towandiise mutojja. Ekyokubiri ne baŋŋamba nti bagamba nti n'ebirala byonna oba okulonda okuddako bw'oba towandiise muno kigenda kuba kya tteeka. Bannayuganda twagala bagamba nti ow'ekika ky'enkima okuleka ne bw'owasaayo tofuuka wa nkima. Ne bw'oba oliyo bw'oti ne bw'oba olinayo kyera tosobola kubeera wa kika ekyo. Temukaka bantu kuyingira kika kyammwe olw'ebyo bye mulowooza nti muyina. Era bagambye nti bw'onooba oyinza okubaako ky'oyagala n'olwekyo nga toli mu yero bbuuku. Baba bali mu yero bbuuku emyaka gyonna 4 bw'obalaba basula mu ggulu. Era byenna embeera gye tulimu y'emu. So olwaliro baleme kulowooza bannayuganda nti ekiriwo ekyokuwandiika mu kitabo kino kye kigenda otuwonya ennaku gye tulimu. Munyonyole bantu bammwe timwagala kongojezaamu mandwa yammwe emu gye mulina bulijjo. So si yakutulowoozesa nti ffenna tulina era nkunga bannayuganda nti awulira nga tekikwatako tokinoonya. Gwe kikwatako muleke bo bagenda bamu bamanyire gye bagenda okuyisiza kuba kati bababbi b'amataka be basoose ku nkalala basobole okwambala enkofiira ezo basobole okunyaga bannayuganda. So n'olwekyo bwe baba nga babagamba teekayo okutuuko nammwe bye tubagamba bikulu mubiseeko omu. Alright. Eyabadde enkomerero ekitabo kya National Buzz Movement okwetoola eggwanga lyonna. Abantu baaganye okuyingira mu kitabo ky'ababbi. Bano si babbi beekaza. Wabula ba National Buzz Movement mubbi eggwanga. Awo tovudde tukyali ku kiggulalo ky'amawulire. Nkyala nnyo okubaza bannayuganda mwenna okwetoola eggwanga lyonna n'abali mu diaspora ku nsonga za mainstream media mu Uganda okusinzira ku radio eyali y'obujjajja kati nga radio y'Abanyarwanda beyita Baganda eya CBS FM n'abakozi abaliko bonna abasajja banyampi okuba nti ate kati muzzukulu wa Buganda original ataliko wadde akabuuza gwe bakeererako gwe banywerako n'emmindi. Mmanyi ebisajja binywa emmindi ne batandika omusalako omugambo. Mwebale nnyo kubakuba n'abagiye obulamu n'abatagenda kulinga contract za bulango mwebale nnyo. Kino kitwalemu ne BBS telefina ey'omusajja era Omunyarwanda ne Munyarwanda munne Charles Peter Mayiga. BBS yakimba filima ne Mayiga bonna basajja Banyarwanda. Mwebale nnyo abagenda okugyawo contract abatazizaayo obulango mwebale nnyo mubalire ddala. Naye nzize mbagambe bigambo bingi nnyo nti abasajja badde beekwese emmengo abeeyita b'ebitiibwa byonna byafudde kubanga bonna babbi ensi bategedde. Omukulu ono ye programs director yatuuse okugamba nti ye tajja kukkiriza Kyagulanyi kujja ku CBS. Gwe bayita programs director buli ekiweerezebwa ku mpewo ya CBS kyonna yakikkiriza kiyitewo oba nedda. Yeeyita Abi Mukibi Nkaaga ono agamba bamuzaala eri Kyaggwe naye nga kitaawe yava Masaka kitegeeza noono naye munyampi era Munyarwanda. Yoyo nno nabaga nti bonna bali ku CBS bonna basajja Banyarwanda. wuuyo Abi Mukibi omulaba wuuyo yeeta Mukibi Abe Nkaaga kumpi bisajja Banyarwanda biri mmengo wano. So kati radio y'Abanyarwanda gye bayita CBS erwanyisa ate muzzukulu wa Buganda n'abasajja bagirimu bonna twabategeera kati tubategedde. Omukulu ono era Abe Mukibi mujjukira CBS ngetandika kwaliko omukolo gwe bayita Petero Sematimba. Gwe bagamba mwala muga nti amutwala step by step, process by process. Yatandika already yeeyo era bano bennyini ono mwami ono Kalinkwe ono be baali mu nkwe ezimugobesa ate nga yamuleeta yogayoga Sematimba nga mugobye ku radio bano basigaddeko nakati era abantu abali mu lukolo lwagobesa Muliro Mwonge bonna otuuka boy bayingira kati beefudde ba director somo bali nyomo bali ddala. Endala gye mwa boycottinze bentegedeka batagenda kuzza bupya bulango bwabwe n'abajjeyo sente zaabwe ye Natasha Broadcasting Service.
eno ng'etudde mu kizimbe ky'omusajja Omuganda wava munno yo bagiteekawo kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekola propaganda blackmail mitwe ng'eyambibwako omukyala Marokebera mu dictionary y'amanyi mwena dinamuwadde erinnya ne pya njala muwandiika erinnya lino pya limugenda omutuma omukyala ono erinnya lino pya Marokebera mu dictionary omukyala ono abadde mu kibiina kya National Platform nga amanya g'amatuufu bamuyita Joyce baagala ntwatwa kati buli propaganda ne blackmail ogumula ku NBS omukyala ono yamuweereza naye olwaliro njagala muwe erinnya eppya amanya g'amapya leero erya Joyce tugenda direkako ne tugenda muwe erinnya eddala tukyuse just a twisting tumuwe erinnya promoter Joyce Bagabe Manga gipandikira ye Joyce Bagabe Manga kubanga mukwegaba tamanyi kiyenje oba tamanyi janzi bw'oli kwatula kiri kulekera okugulu okuva n'olwaleero bw'oba oyogera ku mukyalo oyo muyite ye Joyce Bagabe Manga kerinnya lijje mu dictionary yawange wane pya kubanga buli akukola ekibi olina muyisa bubi okuva n'olwaleero mukyalo ye Joyce Bagabe Manga muwandika amanya tugende all right ehirala liwandiise bulungi okuva olwaleero bw'oba odressinga omukyalo oyo amanya g'amatuufu okuva olwaleero Joyce Bagabe Manga as simple as that andi yatukolako blackmail propaganda blackmail propaganda kati okuva olwaleero ye Joyce Bagabe Manga as simple as that kati mutegedde bulungi nnyo so omukyalo Joyce Bagabe Manga n'akabinja ke akabafere abajja mu Nuupu tubatumiddeko mubale kukola mirimu ekyo mu nkola y'emu ngenda kusaba omukulembeze waffe n'akakiiko akafuga ekibiina kya National Platform ka TV ke bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu kuwa muntu waako yenna musasi ajja okusaka eggulire ku NB ku mukolo gwonna ogwa National Platform ne birthday n'ebira ki omulaba wonna owa Natasha Broadcasting Service n'akajozike mu mugobe emisinde kubanga ono Joyce Bagabe Manga yali akolayo kati kimwangwira okufuna access ng'aduumibwa mukulu oli Anita Amongi Mama Lususu ne Mukama Museveni okutwala propaganda kati omukyalo ono mumukoleko ng'obuyinza bwo temuddamu kukkiriza abantu bano era mubayizolete nga mwakikoze wano nga badde banoonya amawulire wano wammanga bwabano wano muzambala bulungi nnyo kino kimwe bakoze kirungi nnyo no malokujjamu wano microphone gundi corporate kamalo kazayo wano katono nnyo omukyalo ono NBS mwabayizoletinze bulungi ne temuddamu bakiza ku kizimba awo nga mwabakoze wano nga bali mu kuzunga banoonya amawulire babaganye okuyingira wuuyo ono y'omu ku bakozi ba Natasha Broadcasting Service ng'anoonya amawulire temuddamu kubakkiriza ku mukolo gwonna gwa Nuupu temuddamu bakkiriza bano ye propaganda gye bagenda omukolera nga tebasobola kukola ki nga tebasobola kufuna amawulire bagende baganoonye mu National Buzz Movement ne mu DP block fe tukooye so ndoza mutegedde bulungi nnyo ani atwala propaganda blackmail ku TV eno mukyalo mweta Joyce Bagabe Manga akiikira emitiyana yoyo mbamu kubakola ebintu ebyo alright era twagala bategeeza abasajja ba Natasha Broadcasting Service BBS Telefine radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda sako ne CBS FM radio y'Abanyarwanda nayo BBS Telefine radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda ne CBS FM radio tekyali yabujjajja y'Abanyarwanda mukitegedde bulungi nnyo mwayogedde omugambo mungi n'endowooza kino kibalage nti abazze abaliro bazze abataliyo tebazze bano babadde olunaku lw'ejjo
Alright. Bahona le mumwe n'abasobodde okujja mu lukungaano lwabayitiddwa mwebale nnyo mwebalire ddala kujja abatazze bo tetunakyabakolera ensonga ati mukama waabwe yabaganye okujja era mubatazzi wammanga be bano wano wammanga wulira bulungi kwabaddeko Kazibe Bashiri kwabaddeko Joyce Bagabe Manga teyazze oyo mutegedde bulungi nnyo Kazibe Bashiri teyazze Joyce Bagabe Manga teyazze Meida Rubega Segona teyazze Muwanga Kivumbi teyazze Juliet Kakande teyazze Abedi Bwanika nabagambye erinnya lya Abedi Bwanika temuli kuteeka mu Luganda Abedi Kapale means Bwanika so Abedi Kapale teyazze mukuru Mathasi Mpuga Nsamba teyazze ono Musanju wa Sempira teyazze Mike Kakembo Mbwate Pama Owante municipality naye teyazze mutegedde bulungi Kiwanuka Abdala teyazze Alani Mayanja Sewanya no Sewunya teyazze Charles Tebandeke tetubunya teyazze Alani Sewanya nawe tetewunya teyazze Aisha Kabanda tetewunya teyazze Sozi Godfrey teyazze Olivia Karle Nabagabe mukyala wattu yakava muleba oyiye ayina ensonga Patrick Nsamba Oshabe ndozadde ku mirimu ebitongole kati abantu bano abatazze bawadde excuse abatawadde excuse ku lunaku president lwabayita before basinkana ba controllers babe ku luguudo lw'Entebbe nga ne Mathasi Mpuga Nsamba kwali no instructions obutagenda mu conference wa president mu meeting yabayitamu nabagamba tebagendayo era nagendayo kajja kumutujjutuka so abatazi babadde ku control twakitegedde ku state yabadde mazobaga tebageza ne bagendayo naye njera bagamba mu nupu tulina enkola ya tax agikoya agivamu gobo oliranga nupu ekuzibuwalidde osobola ogivamu mpola n'ogera teri agenda kuba tetugenda kuteeka mu mateeka mutudde mu constituency tukime emikolo bakusazeemu nedda kera ku makyo bagendize golya tuyomba ne Kagabo olya tuyomba n'oyo ono asimanyi ono owegonde ku Jinja Road nedda olya tuyomba n'ono tesoba yeteba tetuyomba nabo no gwe gabo gamentize nupu njivudde mu sipas that tetuna buzibu tetugenda kuwabira mu batuze mbo yetumujjemu bwesiga avudde mu no tugenda kuleka nabule ekola nupu tetulekana naawo so abo tebasobodde kujja olwenso nga tebadde bacontrolling eddwa kati tugenda mpola my video naga tugikwata mpola tetunatuuka ku information entuufu gyenjagala muwulire bulungi nnyo naye tugenda gikwata mpola kati wabaddewo saga gyesaagala ngenda bawa analysis yange ku saga ya ssente eza mukulu Merdad Lubega Segona ono akali amaggwa bekagamanya enkyusa oyo mukulu Merdad Lubega Segona akali amaggwa kekagamanya enkyusa kati olugero akali amaggwa kekagamanya enkyusa basinga obungi tebumanyi akali amaggwa kekagamanya enkyusa lugero lwaki akali amaggwa kegamanya enkyusa amaggwa fena tumanyi nti gafumita ne waliwo obusolo obuli amaggwa bwe buba bugalya mukamwa muli Katonda alina engeri gye yabukolamu bwe bumanya olulimi n'amatama oba omubiri oguli munda engeri gye gukyusaamu amaggwa ago butafumita kisolo ekyo munda kisobola okulya amaggwa ago nga gwe bookera ku makya n'olya emmere olulimi lwo gikyusa n'ogigaya bulungi nnyo kati mu nkola eyo wava olugero nti akali amaggwa ke kagamanya enkyusa ndoza mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Segona akali amaggwa manyi nti ku vidiyo eno otuuse njala tugende mpola njala tugende ki mpola ekisookera ddala Biblia etugamba nti bw'olimala okunyaga weppo naawe olinyagibwa Bayibuli etugamba nti bw'olimala okunyaga naawe olinyagibwa Bayibuli bwete bwetugamba kati Bayibuli yomaze otugamba nti bw'olimala okunyaga bali kunyaga ebiseera bisinga mu Uganda buli kintu kisoboka kitya nti Museveni n'ekibiina kye kya National Buzz Movement n'abakozi be badde beekwese omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
enswaso etayamula yerege enkalabi ekintu kino kirimu emirundi ebiri kyenjagala mbannyonnyole ekisokera ddala ono musajja looya omutendeke amanya amateeka agafuga entambuza n'enkwata ya ssente ono looya ekyokubiri state bwekufuula agenti waayo beera ready okukozesa ensobi public ekwokye yebe ekwejjeeko kubanga ebeeku owninga. When the state owns you, be ready that any time the state will expose you to the public and the public will judge you. Kati tuli mu kulwanyisa ekirombe ky'ababbi nga kikulembeddwamu n'abatulege n'alongo Sologate bagezaako nnyo okuteeka pressure ku bantu obutayogera ku bubbi. Balina okuleeta ebibozaabuza eggwanga. Naye ebiboziboozi bino tufunamu bintu bingi nnyo nti bw'oyagala ennyo okunyigiriza ennyindo munnange ebiseera ogireeta omusaayi kati kandi baviire ku ntono. Ensimbi ezo nga bwe muziwulidde tezaabadde bukadde 118 nedda. Maama Nnaalongo Sologate Mpogola n'akabinja ka National Buzz Movement abaagala okusuula National Unity Platform bakola butaweera kiro na misana okusiiga ettoomi n'okuba nti baagala kujja ekibiina kya National balina kijjawo batya kwe kusaasaanya omusimbi. Abantu bano wammanga balina ekibiina n'eki kyabookya kinabagamba okwoyi wamanda mu mbugo. Kuliko Mathasi Mpuuga Nsamba, kuliko Abedi Bwannika, Muwanga Kivumbi, Ssemuju Nganda, Sseggona Melodad Akali Amaggwa, Charles Peter Mayiga n'abala nga nakuno kwotadde omukyala Guyise Bagabe Manga n'abala. Kati ekibiina kino bano batyo kijjawulo okuba nti twakikubye nnyo baagala kiyisa mu retired kano kiza Besigye akirookinge bo bajje bakiyingire mu buyingizi bwevu naye nga balina kironkinga ng'amaze okufuna ssente obutalaga nti bannannyini kibiina kino bayinza okirekera Besigye oba lukwago okireeta oba Ssemuju Nganda munfune bulungi. Bw'ataakireete lukwago ajja kuba Ssemuju Nganda abataba Ssemuju Nganda ajja kuba Besigye. Bano bali kuba vene bakyegunde bwegunzi bweddu bakiyingiremu kubanga balina ekyo. Kati ensimbi zino entuufu zabadde obukadde 305 era ze zimu ku nsimbi ezadde zigenda okukozesebwa mu kutambuza n'okukola emirimu gya ekibiina ekyo ekipya. So tebabbye miliyoni 118 zabadde miliyoni 305. Mpuuga yafuna, Abedi yafuna, Muwanga Kivumbi yafuna, Ssemuju Nganda yafuna, Sseggona yafuna, abalabo na bafuna ssente tebabbye 118 zabadde obukadde 305. Kyova olaba omwami ono ebigambo byayogera tebikwatagana ng'ampala ya Museveni. Kati njala tugende mu kye tuyita forensics. Mbasomese kye bayita forensics w'obufere n'obuyaayi. Kisokera ddala. Ono musajja munnamateeka amanyi etteeka kye lisoma ku kubeera ne ssente nnyingi. Waliwo kye bayita negligence. Eryo etteeka limanyi nti gyeriri terikugisaako musango. Ekyokubiri akimanyi bulungi nnyo nti bw'obeera ne ssente zisukka mu bukadde 5 okudda waggulu ofuna wa poliisi omusirikale okuwerekerako zi banki ng'oba zi withdrawinga ekyo akimanyi bulungi nnyo mu mateeka weekiri. Akimanyi bulungi nnyo nti mu banka bw'oba ogenza okuwithdrawinga baloke money waliwo section ya baloke money ssente zisukka mu bukadde 10 okudda waggulu ba 5 ba 10 waliwo baloke section bateeka wajja ssente ezo. Ono yakimanyi era buli muntu ajja okukima baloke money ajja n'abasirikale okumutukola ki okumutwalirako ssente ezo. Naye kati wano njagala obuuze obukadde buli 118 bw'ayogera naye babadde 305. Jjukira abantu bano bagenda ne bajjayo ssente mu State House nga balina ba bodyguard aba SFC abawerekera okuva mu State House owe Wanita Amongi okubatuusewa mu mayumba gaabwe gye batereka ensimbi zino. Basajja battu bana ba SFC tebafuna ku ssente zino. Kati kibaluma basajja beefuna nti bankyukakyuka balwanyisa Kyagulanyi okuba nti bajja ssente empitirivu mu gavumenti aye ne bajja ne bavuma Kyagulanyi. Ompuliriza bulungi nnyo. Kati omukulu ono information gye nnina endaga bweti
bakana abe bano babadde just kanyebwa sente bana abana ba SFC be batudde sente zino ate nga tasobola boogerako mu myaka emingi ennyo egitawera mu myaka 15 ja abanyumizaako akaboozi. I'm sorry to bring back this information. Musonyi okuzza olugero luno si kyembadde nnina okukola naye Madam Teacher Betty Nambozi yagendako mu State House okukima ssente tebamuwa ssente nabbaluke aba atuuka mu bitundu by'ebusegaawo SFC bamukwata akabaddiya bamuggyako ssente zonna naye nga ate ssente kyazimuweesa alina okukola omulimu gwa ssente ze kyazimuweeseza era teyayogera mu mawulire wantu wonna tebamuggyeko ssente ekyo kyo nkyetondo kiri tokikomyawo sibagambe tikiri kale kikadde nnyo kuba kati yakyuka aba SFC bamuggyako ssente zonna ne bazimuggyako ne bazitwala nga takyasobola kujja mu gamba ati ssente bazitutte naye nga ate alina okukola ekyomulimu ogwo. Kati mukulu akali amaggwa saagaloddemu kulimba ggwanga. One, mu statement gye wakoze tewayogedde saameka babbidde ssente zino kyekisookera ddala. Ekyokubiri, ffenna abalina emmotoka n'abatalina mmotoka ne oba otambula ng'ovuwaka osobola okufulumwa ku luggi ebigere bisatu bina. You can notice either essimu toyina wallet oba ekisumuluzo tokirina. You can notice nga tonnatambula mita ziwera 10 ng'ovudde waka. You can notice that. The same applies ku bantu abalina emmotoka. Omuntu alina emmotoka tasobola kwerabira simu, tasobola kwerabira ssente mu mmotoka, tasobola kwerabira kintu kyonna mu mmotoka. Nga tasobola kuŋŋamba wabadde ne millions 118 nojje emmotoka gye wagijje n'ogireeta bakanaabe nga mulimu millions 118 n'ogipaakinga ne bawa ebisumuluzo booze emmotoka. Gwe Melody Lubega Sseggona tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleeta emmotoka ku washing bay naku zino ziri modern, wabeerawo ne mu restaurant bakasitoma bwe banywera caayi. Ate washing bays omuntu agenda okwoza emmotoka yo oba omumanyi kubanga kiringa babboda naku zino e Kampala omuntu akozesa boda gwamanyi. Teri muntu atwala mmotoka ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi. Tekiriyo. Teri muntu atwala mmotoka ogyoza ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi, aba mumanyi. Kati gwavudde mu mmotoka n'olekamu million 118. Yes. Washing teba emmotoka wagivuddemu n'obalekera ebisumuluzo naye ng'okimanyi nti olina million 118 gwe n'ofuluma n'obalekera emmotoka ne booza emmotoka. Mu kwoza emmotoka ne basanga million 118 ne batwala obudde ne bategeera nti mulimu million 118 ne bazijjamu ne bazigabana obonna budde batutta obudde gwe ng'oli ludda emmotoka ekitono nnyo bagyoyeza eddakiika 4. Ekitono nnyo emmotoka bagyoyeza eddakiika 4 ku ssaawa. Ne booza emmotoka ne bafuna obudde obujjamu million 118 ne bazigabana era ne bafuna obudde ababiri bazitwala ku luguudo lw'Enakawuka omulala zitwala Empigi ne bazitereka ng'era gwe nannyini mmotoka yagireseewo oli luddawa during that time. Olaba oleka mutwale mu mmotoka oba simu noga ndese simu mu mmotoka n'oddayo ne million 118 n'ozireka mu mmotoka gwe wabadde ludda nga booza emmotoka eyo bali batwale time bajje mu ssente bazigabane million 118 ozimanyi gwe. So there is a possibility nti state ezanya diversion. There is a possibility state ezanya diversion and there is a possibility nti sente zino zadde zisigadde oluvannyuma lwa SFC okujjako sente nakuba buli omu yafunye million 3.5 gweyogera 118 okitegeera. Kati mukulu tetwagala kuddamu kubuzaabuza. First and foremost njagala poliisi ya Uganda Financial Crime Unit nga temunnakwata baana bano mukwate Lubega Sseggona muteeke munda. Police
nga temunnakwata baana bano kuba mwabakutedda musooke mukwate Lubega Sseggona muteeke munda abawulire source of income of that money. N'ogamba nti ssente omusango bagugudde ku poliisi y'e Nateete naye n'ogamba nti omusango waguguddewo ku Lubaga Road ate fayiro bagitransferi nga neegende Nateete ng'ate Lubaga Road etwalibwa CPS Central Police Station. There is a difference between Nateete and CPS Kampala. Kubanga CPS bongati omusango wagudde ku Lubaga Road kiba kitegeeza nti CPS yevunaanyizibwa so si Nateete Police Station. Ekyo nakyo walimbyemu. Ekyokubiri, mu baana muwakutte mwagenda nti ezimu ssente olw'amaze zibba ye ssente yazitutte mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. So possibility ziri bbiri, either nga you are covering ssente zebakubyeko ebisatu ezasoose bakubyeko ebisatu mu 5 oba muzannya kukwata mawulire naye nga financial crime intelligence unit ya police mukwate Lubega Sseggona muteeke munda ababuulire source of income ya ssente ezo. Kyekisookera ddala abasajja bali ku ssente z'omusolo bali mu kuzibba kubanga bwe mulimu gwabwe. Ka video mwakalabe sigenda kadda mpoza abataakalabye kankabazenyiremu addakiika 2 mukale bulungi nammwe kennyini njala mulize ka video kano wulira. Ekitongole kya crime intelligence Nateete nga kidumirwako Emigisha Maklind Okutabuka basatu ababye ssente zombaka wa Busirist Midali Lubega Sseggona akali amagwa kigayibwa nti Sseggona yatutte emmotoka ku Washington ku Lwokutaano n'agiwa bakanaye bajosinga ne babidde ssente ze nga ziri okukadde 18 bwe yakomyewo okutonda emmotoka yasanze tezirimo n'agenda ku polisi ya Lubaga Road okugula omusango era ne yakwatagenda ku crime intelligence ab'e Nateete batandika okunoonya abavubuka bano avuka kuli kwa Sime Judani Johnny Vian Kibale n'Emigadde Emmanuel omukone yala kubiba n'abalala bategeeza ndi ssente bakyazirina zaali mu moroka mutto nga mulimu bubbanjo emoka twalyoza abangi ati mu kujoza abangi oyo ne mugamba matikira baki sente abatate makaganyina ku luguudo NAKACWA nga batuusire ssente bwekyalutayiddwade gaakirawo ayitiddwa abeewo obuvubuka lenye musiringi n'abasekakukana nga bagiye bukadde 65. Poliisi bazaakavanga kano okuzikakasa tuzisanze waggulu mu siiringi ng'omuvubuka yaziteeka mu kasawo buno ng'obugula ebintu nga bitadde mu kasolya k'ebbaati era bwe tuzijja eyo tuzikwasiza abapoliisi. Byongede ku muzigo gw'omuvubuka omulala ne baza ennyumba nga basanze tewali wadde ekikumi. Poliisi efunye amuuli nti ssente zaatwaliddwa mpigi ng'omu ku bavubuka yazikwese mu loogi. Abakwate beerumiriza okubba ssente ze nga buli omu abadde asonga mu munno okutwala akavangata akanene ng'omu ategeeza nti yatwalako bbando 2 omulala n'atwala zonna. bando 2 nemubali wamme nga mwalimu ssente meteza wansimayi Sente zaali mu bbaaga ono yagirina oli agikwasa nangamba genda okitereke kati kyamanyi oba yatoolamu oba teyatoola. Omwogezi wa polisi mu Kapuliyani Patrick Onyango akisiza okukwata abavubuka bano ategeeza nti omubaka Sseggona yabatuukirira n'abategeeza nga yabadde atta emmotoka y'okujooza bakanabe ne babba ssente ze obukadde 18. Saagala kumalirako budde. Bw'olaba ebintu ng'ebyo omanya eggwanga lye tulimu. Omuntu amanya amateeka bulungi nnyo kubanga nabagamba state ekozesa ekintu kyonna kyeyagala okufuula ekitagasa kati naawe Sseggona oli kintu ekitakyagasizaako ddala mu ggwanga. Zino diversion zemukola zoonona image yo. Oli munnamateeka omanye etteeka erifuga ensimbi n'okuzitambuza kintu kyonona image yo. Kinabagamba state esobola okukozesa ekintu kyonna okwonona image yo kati naawe owedde tokyasobola kuyimirira mu bantu babuulira nsonga yonna. Mukomye diversion.
awo tuvuddewo. Kati Speaker Anita Amongi mmanyi otuuse. Njala tutegeeze eggwanga nti omukyala Anita Amongi n'abatulege ne mukwano gwe Tayebwa Deputy Speaker. Kano kabinja kababbi Museveni ke yateekawo okubba essente z'omuwoomusolo nga bayita mu Parliament. Era tebaagala muntu yenna abagambako. Abantu abagamba babala bombi. Abantu abo okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kamba bannyonnyole. Omukyala Anita Amongi yava mu FDC. Tayebwa yava mu FDC. Bonna baaki bali ba opposition okujja mu NRM. Sibwe kiri? Bw'omala okulaba nti bonna baali ba FDC ne bajja mu NRM. Trust ki Museveni gye yafuna eri abantu abaali bamuwakanya ate bafuula omudeputy speaker omulala speaker. Teekawo akabuuza. Trust ki Museveni gye yafuna mu Anita Amongi omubwa speaker era ne Tayebwa omubwa speaker nga wa FDC. What a coincidence. Ekyo nga tukimaze. Era abali mu kututawaanya, abali mu nuupu enkwezenge, era ye DP block abaziba yiwo bibiina byonna, nga abadde leader of opposition kati atawaanya Mathias Mpuuga, y'omu ku ba rebel leaders, ate yabadde akolagana Anita Amongi. Gwe tolabanga abantu bano batuzannya jango nkwekule Tom and Jerry, abatuzannya bonna bali mu opposition bonna. Anita Amongi wa FDC, Tayebwa wa FDC. En atufukidde ejjute mu bbwa Segunda Lubega bonna bava mu DP block. Bano Mpuuga bonna bava mu DP block. Omuzannyo guli waba bano abantu ono omusajja yasimba emirandira gye bonna okuba nti bakola ekintu kino. Bonna bantu baabwe. Kyova olaba tebasobola kweryamu nkwe. Kati bwe bafuna resistance ne exposure wava obuzibu. Wetwogerera essaawa zino diversion zigenda kula nyingi nnyo era ebintu bino wammanga biyinza okutuukawo. Naye musaasire nnyo era musaabire nnyo muganda ffe Jimmy Spire Sentongo. Yo right avudde naga nti baagala mumanya amakage ne address temutegana mugende mutte. Naye wadde oyogedde ekigambo ekyo nsaba weekuume muganda Jimmy Spire Sentongo. Abagambe Anita Amongi address ya Spire Sentongo mugimanyi n'akabinja kugenda omusindikire. Ekirala Joe Senyu head of opposition onna wooli making sure weberera mu kubanga omukyalo ono y'omu ku bayina akabinja k'abantu abatugumbuzi abasobola okutta essaawa yonna era mu kigwegendereze nnyo. Kati omukyalo ono okukola diversion okujja abantu ku mulamwa ogw'obubbi yayagadde okutiisatiisa Spire Jimmy Sentongo n'ogeza ku kutiisa Honorable Joel Ssennyonyi. Kati okumanya nabaga nti abantu bano ababbi tebalina time ate basiru. Omukyalo ono yayagadde okulumbako ng'okukola diversion okulumba mukyala Rebecca Litwala Kadaga diversion yaganye okukola. Kye yakoze ng'era omubbi n'agenda ewaabwe e Bukeddeya n'alyoka asala omugambo nti waliwo bakulwanyisa. Teri bakulwanyisa, you a thief, you a chieftains of forgery corruption in Uganda. Nobody is fighting you. You a thief, you a chieftains of theft, corruption, forgery. Teri akulwanyisa gwagenze goloza lwaki bakubuuza answers watandise gamba nti abakubuuza bali babisiyaga. Anita Amongi bo basiriza omuwoomusolo gwaki abakubuuza boyita bali babisiyaga. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo temwagala boogerako bino byayogedde ng'ali ewaabwe Bukeddeya. Social media. I cannot resign and go where? On the penny. I don't know. Those people who are saying I should resign, did they put me as members of parliament? And my president who supported me is supporting me. And all those who have been fighting me, we have known them. And we shall deal with them. So, ono simunenya nnyo olw'ensonga nti nabagambye nti omukyalo ono yeetaaga ba expert okutandika omukebera
lamu wembongo chalo naleka alimu kasayiko ali sono sayiko 99% omuchalo no sayiko Windows zai kayetaga Windows update tacho vulanti yesige bizigo bingi bigenda mbongo bebo mwogera ku nsonga nga alekana ayagala kwata bukwasi bantu naye tukuddamu Anita Amongi. You will not silence people and you will not silence taxpayers. People, they will come out to confess. People will expose you. The National Buzz Movement as a party, since day one, they lobbied the country and they are still lobbying the country right now. So this is not news. All along we have been using social media and mainstream medias to pay money to people, to individuals to defend the government and defend you. But right now we shall expose you. Kubanga tukoiba kazi mwoko baserizo muwo musolo. Kati oye mukyala obayita Anita Amongi mama lususu nga yekaza nga omusazi webyayi kuko. Kati omayi bagambe lyo kanga netonnya ne tulaba ensisira bezenkanya emyoyo. Oyo tumuvuddeko tojja moddira. Tugenze omugezi w'amagye mukulu Deo Akik neyo serine semwaye. Tukimanyi nti pressure mountains. Yo seride by day ayika Windows. Chemwagalizanga embizi kibuyaga girese public ala kimanyibwa mufera bufezi. He's not loved. Muyino teekawo kintu kyonna kiraga nti mwagala kuteekesa abantu kuteekawo byakutiisa abantu mu ADF. ADF teriyo. Twabaganda ADF is movement. ADF is Museveni. Tetuyina ADF mu Uganda. I'm here to inform the international community that whatever teller alert which was broadcasted by the spokesperson, this Mr. Deo Akik, it's totally nothing. It's just a diversion. And they are just trying to create any kind of diversion, threats against Uganda because now they fear that the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, is about to tour the country. So now they fear masses of people to join him. So that's why now they are trying to create threats that ADF anytime is going to attack the country. There is no ADF. ADF is Museveni. Museveni is ADF. The more they come out to put such allegations, the more they get money from treasury that they are fighting terrorism. There is no terrorists. We don't have terrorists in Uganda because Museveni himself and his group, they are the terrorists. They keep on kidnapping Ugandans on daily basis. Kati omukulu ono yagambye bw'ati. Njala tukwate mu katambika tugenda mpola video tennaba yagambye bw'ati. Bannamawulire banna Uganda mwenna tuli wano okwogerako abatujju ba ADF abazzeemu nate okuyingira mu nsi yaffe Uganda era mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde 2023 mu mwezi gw'ekkumi waliwo abatujju ba ADF abawerera ddala 10 nga bakulemberwamu Kamanda Kamusu n'Enjovu abajja wano ne batta abaana baffe abeerubiriha ne bookya n'essomero era ne batta abalambuzi baffe abaali wano mu Uganda mu disitulikiti. Deo Akik nandibadde nkuwemula ne si enkola yange. We proved you wrong. Abaana abayokebwa ku border ya Uganda ne Congo. It was Muhoozi's vision and Kare kyezikayihura. Drone ezikuuma Congo zaleeta footage era ne mu America footage emulina tewaliwo movement from Congo to Uganda. Movement yaliwo within 1 kilometer ku barracks yariranye essomero tewaliwo muntu wa ADF yakola attack. Ogambye nti batta abalambuzi najja wano nenkola forensics assassination ezaliwo ku bazungu ne Bungereza nega temutusindikira Emirambo mwatta abantu baffe katogambo batta abantu since when. Deo akikirekera okubuzaabuza abantu ekisookera ddala tolina bw'osobola kugamba muntu nti ADF kati ate evudde Tanzania ng'ate Tanzania mukwano gwammwe oli omukyala yafugayo n'ekifaananyi kino kyewataddeyo ku mpewo kansooke nkiraga abantu bwe mba nsobola okifuna wano.
Maroko deno wasoba nsolo funa ekifaananyi kino. Ekifaananyi mubadde mukozesanga ebisiige ebifaananyi musiige ebifaananyi okubuzaabuza bannayuganda ng'ebifaananyi ebibusiiga abantu baafa dda tebaliiyo. Omanyi omuzannyo gwammwe nga mulowooza bannayuganda basiru. Ono omuntu taliiyo era talibangayo kiruddawo ky'ekifaananyi. Kati ani asobola ku identifying omuntu ono? Mubadde musiiganga ebifaananyi bino. Since Kayihura left the office mbadde musiiga ebifaananyi bino. Tevangayo muntu nekiweetere mwamuleta afaanana tevangayo muntu yenna alumiriza nti gundi twamukutte. Essaawa zino mwattaluomwa ne mwebuzaabuza ne mutuleetera ekisajja ekya SF ekisajja kya ISO ne kigamba simanyi kyekyakutte omutemu ekimukwata akabadiya simanyi kubuzaabuza eva kubuzaabuza tetulina ADF bino byonna byepangira kuba manyi Kyagulanyi agenda tandika okutambula eggwanga. Teri ADF mwagala kuyimiriza Kyagulanyi nakuba bantu bomu. Ekirala kansooke mbe exposing. Very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Nkiddamu very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Diversion assassination yeeruwa. Tulina ebintu bibiri byenjagala mbanyonyola olwaleero. Waliwo ze tuyita primary target. Primary target y'omuntu oyo aba ateekeddwa okuttibwa olw'ekigendererwa kyabwe nti baagala ku assassinatinga muntu bamugyewo nga bamwekengedde. The likes of Katumba Wamala, the likes of Kizito Lwanga, Bamuzaata baani. Ne kati abo bo zibera primary target nti by all means baagala mujjawo. Ne wabeera kye tuyita diversion assassination. Nga basobola okutta Bologa, basobola okutta munnamagye, basobola okutta omusuubuzi, basobola okulepingira omuntu mu paaka empya amawulire ne gagenda viral naye nga tebabadde menti kutta muntu nga balina ekino bakikozesanga diversion. Kati okukakanya obulye bw'enguzi bwe tubataddeko bagenda kuttayo omuntu mu Kampala mukono wa Kiso bajja kuttayo omuntu ogeza kunaivatinga amawulire. Era mu babloga basamirira mwegendereze, ba businessmen ne businesswoman mwegendereze, bannamagye ng'okimeta okolagala na Museveni na mutabani we mwegendereze, bannabyabufuzi bali mu nnupu mwegendereze, naddala bawakanya Museveni yaddala mwegendereze. Basobola bakolamu ekyajabu okudivertinga amawulire. Ekyo nkibasomesa mu kitegero wayo kituta diversion assassination. Semwayo ekimanyi, Issa ekimanyi, crime intelligence ekimanyi, buli kimu Museveni akimanyi. He just authorized nkyonatibwe. Mu bintu byebagala okukola right now wasaanya ndowooza ompulira kwoli. Ladies and gentlemen, Yoseri Bahabulwa ayagala kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka kuba muli okumpi amutegeeze nti olukwe lwawedde dda olw'okumugjawo. Kubanga bakimanyi nti mugw'omunene balina okuba nga beddiza olubiri olwo. Wasaanya kawo Charles Peter Mayiga wasaanya ne mu mikwano gye bonna abali Emmengo bemuzimulaba bamaze dda okukola final assessment butye bagenda okuhandulinga ekintu kino ekisooka. Wasaanya yategeeza bakama be abali ku Semwayo bategeeze Museveni nti he can't risk to lose his investments z'akoze mu Buganda unless nga Kabaka avuddewo. He can contain each and everything. He can't risk to lose whatever he had invested in muri Uganda. Kuba Kabaka takyalina mugaso. Ekyo yakyogedde yakigeba bakama bose yagenda tasobola kufiirwa ssente z'atadde mu Buganda okuzifiira lwakiri Kabaka avaawo kuba takyalina mugaso ye n'asigalawo n'akontinuinga okufuga n'okukuza omulangira n'abaaliwo oba n'omuntu gwe basuubira okuleeta. Njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda mutegeeze aliranye Ssaabasajja Kabaka nti enteekateeka yamaliriziddwa. Yagambye tebaagala bakozese sisitimu egenda kuwaawaaza matu. Tobaba mukubi masasino bagenda kukozesa the simple elimination method. Nga bajjakira ku makya bagenda Ssaabasajja Kabaka is no more. Ekyo nakyo mukirinde mu zino diversion assassination nakyo kiyinza okubeerawo. Ekyo kyo Mayiga yamaze okukkirizigana n'abasajja ba Semwayo okuli James Birungi n'owa ISO bonna bagenda kikola. So mwenna mubeerawo nga mukimanyi y'ensonga lwaki akasajja kano kali busy. For your reference, Buganda mwenna ayagala mudde since 1993
Ssaabasajja Kabaka bukyanga bamutikira yaganda okwefasa omuntu ina kubayita omungereza dda agenda olumya yaganda okwefasa omuntu ina kubayita lwaki olwaleero ono Duke eyazze okula Museveni ng'omuntu afundikidde ali Mmengo. Mayiga osobola okulaga invitation gy'owandikira Duke ajje Buganda ng'okimanyi nti Duke famire ye yatta Edward Muteesa yasanya Obuganda. You think we Baganda we are stupid? Gwe obadde mu Bwakabaka omyaka giwerako ne walabako invitation yuna Kabaka gyalawandikidde Abangereza. Omusajja yazze nga jidde ku Museveni okuba nti Museveni yagala convertinga mawulire kulaga nsi nti yali mbuyinza y'ensonga lwaki babawaddeko buyinti wuuyo mukyaze mukole bwe mwagala ebintu byonna mwabirabye nenjala tegeeza Obuganda olukuluta Ssaabasajja Kabaka weruli mu process eno gye bataddewo ey'okubuzaabuza amawulire. Mwenna abakola ku business za president ebusaabala ngenda kusaba kola ku security ebusaabala mwegendeze nyiri ya president kuba ntegeddeko baagala kukola okumujja olumu nga bayita ku lyato lye kwanaaba either balituuseko ekikyamu lisinkinge ng'ali ku lyato eryo oba okukola ekintu ekirala kyonna ng'ali ku lyato eryo. Ekyo no president gyala kitegeere nti obulamu bwe buli matigga bw'ateegendereze bw'atyo ekino kyogedde nkitaddaawo. Gyole Ssennyonyi weegendeze Lutamaguzi weegendereze n'abalala mwegendereze. Ekyo nakyo nkivuddeko mukitegedde bulungi nnyo. Kati bulijjo mwebuuza lwaki omulamuzi eyawumula Justice George Kanyehamba ya blastinga Mathias Mpuuga Nsamba ba wa Joyce Bagabemmanga. Ensonga lwaki Justice Kanyehamba yabugumbula ba wa Joyce Bagabemmanga ensonga eri bweti. Omukulu ono eyawumula Justice George Kanyehamba y'omu ku basajja ababaga ssemateeka ono. Naye bwabaga ssemateeka ono bane bamusinza amaanyi ne bwamuseveni obuyinza bungi nnyo. Kati mu buyinza bwe bamutera obuyinza obungi nnyo yali paragraph A subsection 6 section 59 of the Presidential Election Act yali ya 2005 yagamba yenga ye yagamba kiri unconstitutional okuwa Museveni obuyinza obungi nnyo. Kati omulamuzi George Kanyehamba ono bwafuuka luupu yamusindikira ebbaluwa n'amugamba engeri gy'ofuuse leader of opposition tuli njagala olete motion mu parliament ogende otriggeringe paragraph A subsection 659 of the Presidential Election Act ngeri unconstitutional. Mpuuga Mathias bawa Joyce Bagabemmanga n'amuwandikira amugamba nti wekitiibwa information ngifunye era omulimu ogwo ngenda gukola. Mathias Mpuuga kye yakola ng'akwata essimu ng'akubira mukama we Yoseri n'amugamba omusajja ngambye nkole kino na kino na kino na kino. Kyatamanyi nti ate ono era yafuna information Museveni Museveni yategedde kiyawadde oli. Mpuuga teyakola kintu musajja kiyamuwa nga kye kyalina okutaasa Uganda yagaano kikola kyekyaviirako Kanyehamba okwogera bulijjo mubuuza omusajja ono lwaki yavuma Mpuuga yali agala kutaasa ggwanga. Omusajja n'amuwa information yonna nga balina ogikola omusajja yagaana okukola ekintu ekyo kyovula nti omusajja mufyu kaakano kankabazanyire. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and as soon as you resign as the leader of opposition, not only as the leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. I told her what. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one.
Kati ekyo kyekyanyiza owekitiibwa omulamuzi omula George Kanyehamba. Jamugambe engeri gy'ofuuse leader of opposition nga twagala kujjako Museveni mujjeko obuyinza, kyusa atike eyo oleete motion. Bawa Joyce baagala emmanga teyakikola, bagaba emmanga teyakikola. Kanyehamba n'anyooka ebigere. N'agamba ono omusajja simulaba kumugobe n'omugoba, mpuuna amalongo mbwa ziri wano kati. Kati byebyo nno. Alright. Waliwo munnaffe omulwanyizi w'eddembe omulala bamuyita Suuna Henry, era naye Anita Amongi yamutaddeko emisango n'amusibisa olw'okuba nti naye yamugambye nti Anita Amongi mukenuzi omwami ono yono kambalagi ku kifaananyi kye, naye baamusibira okugamba Anita Amongi nti mukenuzi yoyo munnaffe baamusibye aluzira. Simanyi oba bamutadde naye nga naye baamusibye olw'okugamba Anita Amongi nti mukenuzi. Kati maama omukyalo ono yafuuse kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko, tayogerwako ku nsonga ezo. Zamutegedde lwaki omusajja ono yakola ki? Yali munyiivu nnyo. Ku nsonga eri gye mbagambye ey'okutta kabaka very soon. Waliwo ka video bakamuledi ke bali babazannyira naye tebaakabannyonnyodde bulungi, njagala nkabannyonnyola mulyoke mutegeere. Bwe baali bakola bwe baali beebuuza ku bantu bana Uganda mu CA, bulijjo mwebuuza kabaka ndagaano kize yakola ne Museveni biki. Ssaabasajja kabaka n'abagamba talina buyinza, temwamanyi lwaki teyalina buyinza. Ebigambo bino Museveni kennyini yabiyogerera, mubitegeere bulungi nnyo olwali mutegeere. Then mwebuuze mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda. Wenjagala kyekinyusi kyenjagala mutegeere. Mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda wa? Tobaga ssente azijja waki? Wayo serikati mulye ebigambo bino bya Ssaabasajja kabaka bya Museveni kennyini. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can. Mwe bayogerako mu constitution mu CA mbu bibaga abakulembeze bennono bye baali bagala kati nga federo n'abagamba no. Ndoza mwali muwulira ku platform ezisinga obungi agamba simanyi federo ne baga ekyo kibozibozi tekiriyo byonna bintu bya Museveni yabireeta okubuzaabuza abantu. Ndoza mukyewulirako dda nti federo it is impossible. It is impossible. Tugenda mu maaso. You can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But yabagamba bwe tuba tubazza federo teriiwo kyekisooka, bwe tuba tubazza temulina lukusa lugenda kuyimirira mu buyinza bwa kulonda bakiise temulina buyinza busolooza musolo. Kati abayaba waaki mu bwakabaka bayaba waaki mba mulina buyinza ki? Temulina buyinza busolooza musolo, temulina buyinza bulonda bakulembeze bagenda mu setteeserezo bakufuuka bakulembeze, tagenda bawa federo buyinza kima mulina. Kimbadde njala nzemu nzanya akazannyo akatambi kano nkabazanyire bulungi nkabanyonnyole bulungi nnyo mulyoke mutegere kyekigenda mu maaso mu Uganda kankabaddemu wano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ekyo NRM kiyagamba abafuzi abensikirano. Kati bwe Buganda teyina powers of taxation, sente mayiga zaddukanya Mmengo zasasula abasajja b'amasaza abakiise abamagombola n'abamujjira akadingiri azijjawa. Tobooza lwaki? Era y'ensonga lwaki akugambye nti Ssemwayi ekole buli ekisoboka kyonna ejjewo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Lwaki ayagala omutta?
Nzize mbagamba wano nti mu Gw'omunaana omwaka guno bwe kataligirya olubiri lugenda kusendebwawo nga Mayiga akolagane Samu Kutesa ne Museveni yabaguza olubiri olwo baagala kuteekawo moolo zina kuzima ekisaawe ky'ennyonyi yensonga lwaki baagala okujjawo Ssaabasajja Kabaka aveewo bino byonna binawe baga nti they can control ng'amaze okujjawo ebintu bya bino byonna nga bamaze okukola so yensonga lwaki musajja tubaagala mujja kubanga bakimanyi nti olubiri olwo olutwala buli kimu kiba kiwudde Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo kati kano ke kakodyo very soon muyinza okuwulirako amawulire gayise nesasobodde kufuna muntu yandikodingi ne moolege 3 naye omuntu omu yansindikidde eddoboozi lino yabaddeko naye nga nadde nkimanyi nti very soon Mayiga agenda kuvaayo agambe nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye gavumenti emukwasizeeko okulaakulanya olubiri bwe muwulire omwana ono yaŋŋambye amawulire yagawulidde naye wulira yaŋŋambye amawulire yagawulidde naye nze njagala nkiwulire publicly nga basetinze ndiro officially Ssaabasajja Kabaka wandikidde gavumenti ya wakati mbwe muyambye okulaakulana omwana wuno yaŋŋambye akabye n'amaziga Fred Muganda wange wasiza otya ennaku ennuma obulumi bungira amaziga mangi Fred ennaku ennuma mpulira njagala kweteeka mu muguwa Fred amawulire gesatu gayise Kabaka yasabye gavumenti era nakkiriza emuyambe emuddaabiriza olubiri Fred olubiri abasajja balututte amasiro gaabalema okumala kyokka kati beerijjambu ate bagenda kumaliriza lubiri olwezao batwalidde olubiri Kabaka akyalimu obulumi bunzita obulumi Muganda wange simanyi ffe tuli ku minteteera tuli bulumi obususe ababadde Masaka okutwala baavuddeyo baabawadde wooda ne babaako ne bwe baawadde n'amanamba g'amasimu ne babawa n'obuyinza bwebawulira omuntu yenna ayogera ku byobufuzi nga wankyukakyuka oba ayogera ku Balundi n'Abanyarwanda nga bakuba simu nga bajja bamutwala obanga beekobaana bamugoba ku kyalo olwezi atandikiddewo okukola nga bwe wakyogera Fred ensi yaffe eweddewo wabula mbadde nkusaba olina ennaku nnyingi olina n'obusungu bungi naye nkusaba ku ssaawa zino wenkuweerereza obubaka buno nsaba ndabiro nsaba nkulabe ng'otadde post ng'olwaleero ogenda kujja mu bimuli mu Bulange tulaba obaako obeeko ky'otaasa eyinza kwogamba nti okitadde togenda kujja ebigenda mu maaso bizibu nnyo abasajja baatuwuddiisa ne tudda ku Bampuuga ne tudda ku Baabawanika ne tudda mu kwasamira ku bano be bazze nga batta gundi afudde naye ng'emabega mu lubiri waliyo ekintu eky'amaanyi ekigenda mu maaso nze nawonyiriza naye nga siina bwe nsobola kiyimiriza olwedde nakuweerezaako kububaka naye nga siina bwe nsobola kukiyimiriza tuli mbino tutunuulidde kino beekyennyanja ekinene bali mu kikwata Fred nkusaba notification olwaleero ng'ogenda kola obeeko ekintu kyoyogera ku nsonga ekyo ne bwekitabo ekyo tuwoomye assalamu alaikum Bigambo si byange bya musajja muganda mukulu alina abaana alina family ng'akaaba baabatega kiri ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa temwamanya
Nwanye n'ekintu kino balaga nti emmengo teri kitiibwa bonna baakabono. Embwa ne ziryoka zivumanze. Nga balaga nti bano abasajja balina missioni. Si babitiibwa, si baffe. Mulyoka muvumanze. Naye mwansanga ekirungi kinagubaaguba dda. Kulira mu ghetto batuvumye batuwemudde bakozi batya basajja baga tugenda mukolo gy'okuzina abalongo batuwemula sakata si mawulire. Naye nze ekirungi kyenjagala ku bannayuganda kyensonga bw'etuukawo nga muzingira emikira mu magulu nga musirika naye nga bakubuuza olwatta kitawo walumanya wakolawo ki nga tewali siri nenyezebwa ate siri nenya muntu yenna naye ng'ekibazeeta obuzibu wammwe kwefuula nti abakulembeze muwagira balina omulamwa tebalina mulamwa kubanga bomishoni yaabwe yali nteeketeeke yakusaanya Uganda. Ndakugaa si buli ayogera Oluganda nti Muganda, si buli alina erinnya eggana nti Muganda. Baatutuulamu, baatusenseramu. Waliwo ekivubuka kisajja kambazanyira akatambi kanako baakabazanyidde ak'Abanyarwanda nga bali mu conference yaabwe. Naye n'ekisajja kyenjagala musooke mulebu jo tumanyi kisajja Kinyarwanda kyankolako blackmail ne propaganda. Kyankolako blackmail ne propaganda n'enkireka okyogerako naye nakiremu ka video nga wow bano abeeyita Abaganda batukolako blackmail. Kankazanye mukale bakabazanyidde dda. Nengenda specifically ngenda balaga omusajja ogu abeera ku program nga asala omugambo ku Kyagulanyi, asala omugambo ku Lumbuye, asala omugambo ku muntu yenna ayogera ku nsonga ezikwatagana ku bintu bya Buganda ne bya politics nga Muganda. Kankabazanyire gwe njala obalaga yekka. So abishe cyane nebuza tugwawo kwabo genderana batujja bana Uganda wode Uganda abagamba Abanyarwanda. So we have nowhere to go. Tuline namo nti otambula mutawuni mukulira nga esobigeti abo batumazekere ebugwanganya kati yaffe yebiwa nebatugamba mbu Museveni Munyarwanda bafabasinga nyigirizibwa mu ggwanga limuwaya tetulina we tugwa omuganda akugamba mwaba maseke emirembe ali mu gavumenti yakugamba mwajalonda Museveni kati tukole ki? You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi, chocha teka lyeri kitekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansi nga semateeka w'eggwanga eryo. Yagaba bunansi mu Uganda tubeerangako na semateeka okuggyako mu 1960 kubanga omanyi bw'owakirinda omuntu ne bw'oba olina biliyoni za banka ekatubizitulire era n'omuntu zaffe bamba zigenda kugongo omunana kati tulagewa tuwoyinge twataala nzerisa y'Obunyarwanda kubanga baali bagenda bagamukabaga wamukumwami ono tumanyi ne bagenda ekijja kyabulamu ubwetuyita nomuyukira abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda. Awo njagadde osooka okukwatamu awo ku mukasambidde. Mukulu kirevu kya mbuzi bukokoowe bwambaata kabuzi eyeyita omukenkufu atawuzankawadde omusango gwa kamyu tekavuddemu olubuto mukasambidde omusajja Omunyarwanda atonye mooli yeebaleko mukulu mulekerawo okusirwaza Abaganda Abannayuganda ebintu byabwe by'ekisiru bw'ova mu bbanga n'otandika okunyampulukukka n'okuba empimbwa Abanyarwanda muli miliyoni 11 olwaleero nkakutemye namwandu ke yatema omusika n'abafamire lwaki Uganda tuteebereza tuli miliyoni 45 ezitabalibwanga kuteekebwa mbitabo nti ziri physical weziri mu Uganda tuli ebika by'abantu ba tribes ziwera wakati w'enkaaga mu 2 if I'm not mistaken oli asobola okunkolekitingamu either 5 mu banka eziyingira enkaaga oba 5 mu bwezityo kati boddira millions 45 nojjako miliyoni 11 gwoyagala kuŋŋamba nti tribes zizo nezisigadde zezikola zisobola weyala kunga nti tribe yammwemu esinga tribe zonna zonna zisigadde kubanga kati ffe Abaganda tumanyi tuli miliyoni 9 ku 10 kati nammwe muli 11 kati
kati tribe zisigadde zonna zisobola kumala zenkana milioni 24 banga zili tribe 52 yes zili tribe 52 kati njala kola no simple mathematics wa calculations kumukasambidde ono soka mutegeeze mwe biyita abasoma njala kola no simple calculations tubale mu wano katono nnyo tugaba tuli milioni 45 ekitali kituufu kubanga teziri physical tebazibala kati ono ayina ebisige mulinga embaata kabuzi agabali milioni 11 kwana mutalo jako milioni 11 wasigala milioni 3 mu nyeeza abantu kati milioni 3 mu nyeeza abantu jaka abaganda kale bali milioni 10 tejjeko milioni 10 wasigala milioni 24 goyagala kungamba ku milioni za 5 mu 2 ez'abantu ku milioni za 4 ku milioni 45 ez'abantu tujjeko already millions 22 okuli yamu yabanyalade 11 ne yabaganda ye 10 wasigadde millions 24 oyagala kungamba tribe za 5 mu gwanga zizigabana milioni 24 nga mwayelo okusinga bana Uganda omanye ekizibu kye mulina mu basajja mmwe bwe munywenya amata ne mwogera okutiisatiisa muluza mu musinga bana Uganda okutegeera bayida wakansoke mbagambe ekigambo kino mulamu bwotogezanga ne wesiga omuntu gwe bayita liar oba lawyer never in your entire life trust a person known as a lawyer or any law student because they are liars bayaye balimba yensonga lwaki right now bali mu kulimba okuteeka eggwanga wansi kansoke mbasomera abaana bano bonna basoma amateeka tekuli yali afominze political party wabula ate okulwanyisa Kyagulanyi gwe bayita nti yasoma MDD tugenze mu maaso kuliko Nobert Mao musomi w'amateeka yagasoma talina mu mutwe tasobola kufominga kibiina kye Puga Mathias loyo mpya tasobola kufominga kibiina kye ne yasoma mateeka angazi mukasambidde mu yo yennyini abadde ayogera yasoma mateeka tasobola kufominga akabinja kabanywa emmindi tugenze ku Segona Lubega ono yagasoma agapracticinga tasobola okufominga ekibiina ky'abavuzi b'ebigaali nga kyabyabufuzi muto mukalo tugenze ku Mwanga Kivumbi ono yawoza simene yasoma simi bya ne yali muna amateeka wadde yasoma byanfuna tasobola kufominga de kibiina ekyabakubi b'engalabi naye awoza mbu yasoma bano bonna basoma ku mateeka tugenze ku Elias Lukwago yeke nyini loya agakola era aga practicing tasobola okufominga ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiyola kasasiro mu Kampala ne loya kuliko Luzige ne loya mukukutivu ne yali mu kufominga ekibiina kuliko Paul Kenneth Kakande ne yasoma mateeka tasobola kufominga kibiina tugenze ku mukulu Mike Mabike ne yasoma mateeka naye tasobola kufominga ekibiina ekyabazinyi b'oku mikolo nga kyali abufuzi tasobola kifominga tugenze ku Abedi Bwannika ono musawo wa Mbizi era kayajjanjaba ne muhozi ali yaga nti ekimwagalizanga embizi kibuyagagirese katode ono ye yasoma kujjanjaba ebisolo dokita wa Mbizi Abedi Bwannika neera ne ate kubanga ina kadiguli kasome mu mateeka eyo ne mu Uganda yonna yali mufunamu wadde eroso eriiso erimu wadde ofunamu oweriiso erimu mu Uganda erosi wono kabere sime chairman wa defense akwata omugota mufunangako tugenze ku agonza gasewungu gwenkujjemu olise tugenze ku Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jaloya yalema wadde okukola ekibiina ekikye ne ka kampuni ka Bula li Mayiga Advocates nako kamuleke bayawukana oli akola bino nakola kubanga oli afuuka mufere kati bebe muyita nti basajja baganda basoma mateeka bati boddano mu kulowooza tebalina magezi kyovola abantu Uganda bukyanga etandikibwa mu kulembeze bw'ebyobufuzi njala omuli omuntu gwe bayitanga yali lawyer ng'oggyeko isiti binaayisa yali kubba ya Bungereza y'abalawyer ndoza isiti binaayisa no ndoza binaayisa yali practice yalinga ko yali mu kokalo yakato abasigadde bonna ne bana abayita baloya bebakera ku macho okuvuma abantu basobola okustandinga ku lw'eggwanga lyabwe nenga bo abamanya amateeka they know nothing and can do nothing in politics bonna bafiri suit
kati beeyita ebitiibwa kyusi binayisa yali asoma amateeka ebungereza era nga ali ku law eringa bagita kibiina ky'abalooya bagita back council yali koko abasigadde bonna bafirisuuti politically bafu naye bajja mu public otandika okwogera oluzungu n'akusomera kino naye ekizibu ky'abantu bwe batuula ennyo balowooza nnyo ne bakola bwereere ekintu kinafagako mu kigula luggi nti ekizibu kye tulina abantu amu balowooza nnyo bwe bamala okulowooza nga balowolereza bwereere kati nabano bwe balowooza nnyo nti baasoma bayimanya amateeka bamala okulowooza nga tebasobola kufomingawo kintu kitwala ggwanga mu maaso kane bajja balwanyisa omuntu ali blessed azze ebyobufuzi nga badde abiyimbako katonda ate ngate silandi friend waffe nga ate atigenze nnyo waggulu ne batandika okujevuna okutandika omulengeza naye nga ali blessed nebuuza bo abaasoma amateeka abandi badde blessed kye bakoze nga nothing kubange tebakozesa mitwe gyabwe basoma bitabo nga bonoosoma n'ogenda mu dictionary n'osoma akazungu n'okafuula n'okazi nabali ku kyalo bakuti nti wasoma kumbi embaata zaani teziyawo zitudde butuuzi baatusala amagenda n'amadda era kyokola Museveni abakozesa tugenze mu maaso yo mbadde luddawa mbadde nkyabalaga omufere ono asala omugambo Uganda baddawa gwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitalisibwa waka baziyita nsolo zaaki oyo gaayi yansalako omugambo asala ku Kyagulanyi omugambo nenga n'amanya gayina ga Kiganda oyo musazi wa mugambo oyo akola bulaka meiro akola propaganda kyokka kikozi kya seemu ina isu ekyo kyolaba ekyo kyolaba nkipozinze bupozinze ekyo kisala omugambo kibeera kuba YouTubers ne kiyoka kisala omugambo kambalekaza nye mujja kuleera abatalina wakabaja kwa bantu bawa mwe mu byogedde etuze wano kutegeka lutalo lwa kiyekera si kituufu naye nze size wano baka kasanti terulibeerawo nange simanyi oba terulibeerawo entalo zize zibeerawo ezifaanana bweziti lw'abantu kugaana ku nsonga bweziti kuzikolako mugenda mulyanga ayogera oyo nze bwoba oyagala gwe kola puroguramu ey'okunzita kubanga eby'abanyarwanda sigenda kutuula kubanga ndi munyarwanda byonna byetukolerera Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asaavinga abanyarwanda banyarwanda wherever they are abo sijja balwa kuza mutegedde abantu batulimu amanya ina ga Kiganda ne mukusala omugambo teri amukwatira nsawo awo tetugenda kulwawo alright ku nsonga zigenda maaso ku bintu by'okulwanyisa ekibiina kya National Platform n'okulwanyisa Kyagulanyi mukyalaba bingi nnyo for the first time mu Ugandan history mugenda kulabako kye bayita pure blackmail propaganda lwaki mbagambe ebigambo bino tubaddewo nga Museveni yazimba opposition eyiye nga tagala bamuopposinga era nga agawayo ssente tubadde ne history abantu ba crossing okuva mu FDC ne bayingira NRM ne bava mu DP ne bayingira DP block nga abantu bano bonna bajja ba destroyinga ebina by'obufuzi Museveni avanaga nti betunadda 2020 kuba tewakyaliwo opposition nga amanya akoze ekintu kyekiwedde teyamanya nti Kyagulanyi agenda kujja wano wali okulya n'okukombeso wani njagala nkuzeeyo katono nnyo kwata obwongo obuvuge reverse singa tubadde nga bano abasajja bonna baagala nkyukakyuka nga tuli mu such critical condition politically mu Uganda ng'ebiga nti yatwala Museveni mu nsiko okuwamba n'okutta bannayuganda freedom of speech, freedom of assembly and economic reforms abantu bonna essaawa zino bandibadde bagamba no, enough is enough, our primary target is to remove Museveni naye olw'okuba nti balina ka self interest ka individualism n'okuba nti bazanyira Museveni kati kansokembe bagiremu omupiira guno muguwulire wetwogerera olwaleero history asoma nti abavubuka bali mu kutawaanya kati n'okuyuza national platform oli Mathias Mpuuga Nsamba omuli Lubega Segona Medadi omuli musajja mukulu
Muwanga Kivumbi omuli mukulu Abedi Bwanika n'abalala omuli ne mukyala waabwe Joyce Bagabemanga n'abalala. Obubiina buno bonna abantu bebaze basula ebibiina byonna nga babiddukamu. Kati essaawa zino mwandibadde mulaba nti abantu abasula FDC, abasula DP, abasula CP, abasula Jema, essaawa zino bebagezaho kusula NUP. Itu kyali badde bakola kiyita Joint Effort Task Force okukondeminga n'okulwanyisa Mpuuga n'akabinja ke. Nga bakondeminga okkomya omuzo gw'okusuula ebibiina. But guess what? Tewali wadde yenna akolera kibiina oba political influencer yenna yavudde kondeminga bakulu bano kibali mu kukola ekyokusuula ekibiina kya NUP. Oba munfuna. Do you get me? Munfuna. Abasajja bano bebaze basula DP, Jema, FDC byonna baze babisuula. Kati bali mu NUP baagala gisuula. Naye for the first time singa bonna badde baagala kujja ku Museveni. Bandi badde bavuddeyo ddala bavumirira ebikola by'akabinja ka Mpuuga abali mu kwagala okusuula NUP essaawa zino. Nti tubategedde basajja mu mwasula kino ABCD, but nobody is coming out. Buli mwasirise. Kubanga basoma mu kitabo kyekimu balina instructions ekizezimu balina okudifendinga ekintu kyekimu naye mwasanga tulaba boy tugenda bakalakata NUP ne wena esigala mu Kyagulanyi yeka nga member parliament bagenze amaanyi g'abantu weebali mwenna muli you are free to go oba nkibanyonyodde bulungi mwenna mukitegedde kankibaddiremu nti okuva ne bate ebina by'obufuzi Museveni yabiyingiramu na bipenetrating ng'akozesa aba politicians okwono n'ebina by'obufuzi anti Kyagulanyi bwazze. Singa abasajja bano badde bagamba nti baagala kujjako Museveni ng'era bamanyi abadde bajja basula ebina by'obufuzi ng'essaawa zino baagala okusula NUP bonna bandibadde beekwatiramu okondeminga Mpuuga okulwanyisa ekibiina kya NUP kisula wansi nga bwe bakola ebiina ebirala naye bonna bandibadde bakola ekintu ekyo bonna basirise. Lwaki? Kubanga basoma mu kitabo kye bafuna instructions ezimu mukitegedde bonna basirise. Kati ate ye Besigye yalowooza tuli basiru nnyo atambula ku TV ne ku radio agamba mwenna abadde mukulonda sibabi kye tugenda kukiriziganya mukulu Besigye saagala nnyo okumalirako obudde nakuyisa mu ggaali nendoza ekiseera kyandibadde kituuse Besigye otuleke kasanga ti otuule ensi ekulaba oleme kusigalamu ng'olimu ebituli. Besigye Kyagulanyi agezezzaako bateekawamu ng'amanyi nti muli bantu kumbe muli nkwezenge. Mwandibadde essaawa zino mwandibadde mugamba nedda Mpuuga mwenna bamuwanga Kivumbi mwasula ekibiina ABCD lwaki mwagala kusuula NUP ng'ate NUP gye tumanyi nti naffe gye tusobola okwegattako. But right now mutambula mwagala kufominga kibiina ate mudde mutekewo kibiina ekirala ate kirwanyise NUP. Bonna be bamu kinjegezako kyova nti njagadde obbalaga ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo yensonga lwaki ebintu bino nzija n'embibanyonyola mu bitegeere bulungi nnyo saagala muntu yenna butabanyonyola ekintu kino mukitegeere. Singa badde baagala kujjako nga balina koze mu yakujjako Museveni essaawa zino bandibadde bakondeminga nnyo ekikolwa kya Mpuuga. Seggona Muwanga Kivumbi, Abedi Bwanika, Joyce Bagabemanga n'abalala abali mu kwagala okusula ekibiina kya NUP. Ng'abajjira liko nti mwasula DP, mwasula FDC, mwasula Jema, mwasula ani, mwasula UPC, nakati mwagala kusula NUP ekimala tukoye ku disorganizing ebice ebira by'obufuzi but bona obasanga ku radio NUP efuna sente nyingi NUP yakasula kufuna sente bameba parliament basaba sente mu mateeka mu kinaba ina bazisasula nga batambuza propaganda ate tebaswala munnange nga mukitegedde bulungi nnyo kati kyembagamba nti mutegeere nti bannayuganda tuli ku lwaffe abasajja bonna baali baffere tuyita mu bwangu tuyita mu bwangu tuyita mu bwangu
Gwe wenna ng'olina ebisolo mu Buganda ng'olunda ente nkutegeeza tokkiriza musawo wa kisolo ena kujja kugema nte eyo simanya gigema kalusu. No. Ekigendererwa ky'abasajja bano kwe kuddira okukuba ente zammwe ekirwadde kya kalusu. Zibafeeko nga ne mutunda ennyama mugendo gitunda temukyasobola gitunda nakyo kibafiiririre. Temukkiriza kukkiriza musawo yenna kujja ku kiraalo kyombo agema nte eyo kalusu. Kubanga batambuza ekirwadde kya kalusu. Bo bennyini bano abasajja batambuza ekirwadde kya kalusu. Mwire eddagala eriri fake. Temukkiriza. Ekyo nakyo njala mukitegeere. Njala kulabula mwenna abasajja Baganda bakyalinawo ssente n'abali mu Kampala mukono wa Kiso. Kino muyinza okulwawo kitegera ne kankibannyonnyole. Muganda wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta y'omu ku bafera bali mu Kampala. Era y'omu ku bali mu mission esuula abasajja Baganda indirectly. We twogerera olwaliro Sodo ayina akabinja kabavubuka ng'ate Baganda be bakozesa n'abamu Banyarwanda. Bano batambulira mu kigurupu ekivuga emmotoka eza Pulimo empya. Kigurupu kino kifuuse ekizibu. Bagenda mu byalo ne mu matawuni okutandika okunoonya abasajja Abaganda okubasomera ddiiru ez'ekikwangala n'amaliriza ng'abafeze abamu ne baagala n'okwetta ate ke bassa n'okubega abantu bano ebyenfuna n'amataka gaabwe ge balina okwetoola mu Buganda. Kagurupu kano kali anirule tekagambibwako. Bavuga nga ebaagala balina order from above nga muganda wa Museveni no Sodo Kaguta yabakulembera akakabondo kavuga Pulimo kaza Pulimo. Akagrupu kona abasingo bungi bambega temujja kitegeresa ne mujja kitegeera ngo budde buyiseeko nentegeeza mwenna abasajja Baganda. Tebo mvubuka ku kyalo nga yaguza akamoto kuba alina akamoto kanajja kusomera emboozi mbwa akusomera deal simanya kutwala wagundi simanye batu business ABC basomera business. Temugeza banavuka bonna bali state funded bali ku mission ya kwavuwaza musajja eno Muganda asigaza sente mu Buganda kubanga Sodo yabalimu. Ekyo nakyo kibagambe ne mujja kirabako gye bujjako katono. Kati kiyinza okubazi buwalira okulaba naye kibategeezezza mukitegedde bulungi nnyo. Kiri ekyambathasi mpuuga ne bambi abalimu abataano mwakitegedde bulungi bakibagambye. Sente ze bafunye ono ze bagamba bazimubbyeko nakyo kibategeezezza. Nakino kankibategeeze nakyo. Mukyala Guyise Bagabe Manga. Njagala bannayuganda bategeere lwaki olwana nnyo okulabanga Bawo Mathasi Mpuuga Nsamba akola kyamaanyi okusula ekibiina kya Nuupu n'okukola buli kimu n'okukola. Njala ategeeza ekibiina kya National Platform President Ssebuulira obubaka buno okusinziira ku sources zange ez'enjawulo ku kintu ekyakoleddwa Masaka okulyomba n'okulwana okwabaddewo ebintu bino byadde biteeketeeke nga Mpuuga binamu mukono ng'akozesa kazini wa Janet akulira Kasijja Gwira Mitale Barracks nti 40% abantu babadde mu lukungaano lw'abazudutawanya bonna badde basajja ba military bavudde nga babadde ngoye za bulijjo era nga Mpuuga kibadde mu mukono okuleeta entaleezo naye ntegeezeddwako ntegeeza omukulembeze n'abakumba ku kipitebe kya Nuupu nti abasajja na basindikiriza olutalo lwabadde Masaka okutandika okuteeka ku buli ofisi ya Nuupu era nga luyinza kutuuka ku kitebe nga bwe byalinga ku DP baakubagaliranga ku bitebe byabwe. Omukulembeze ompulidde bulungi. Olutalo lwabadde Masaka luyinza okujja ku buli ofisi ya Nuupu okwetoola eggwanga naye lugenda kumaliriza balulese ku kitebe. Eyo ne information ejala mugitegeere. Olutalo bajja kumaliza abasajja bano bali state funded balina mission ey'okujja n'okutawaanya ekitebe n'okirwaniramu nga bakolanga mu DP. Era ekyo nakyo kibagambye mukitegeere ng'obudde bukyalize birange byogera kati ng'omusizaagire essire bituukawo nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba nakyo kibagambye abali ku kitebe mwetegereze mbagambye mukitegeere bulungi nnyo. Bayinza okusonga olutalo lujja gye balujje ne baludde tena ku kitebe mumi n'enyookera awo kubanga bo bakyagala mawulire nti baalwanye. Kino kiri rating ne ku information efuluma ku Natasha Broadcasting Service. Ab'ekibiina kya Nuupu tebazze mu lukungaana abazze kwaddeko nnyoko oba mugandawo oba kwaddeko ssengaawo. Bamemba parliamenti bajeemedde kyabwe bagenda baganye okujja abazze kwaddeko nnyoko tekwabadde kwaddeko kitawo nti nedda abazze be abaliwo. Fe abantu batuwa amaanyi sema ba parliamenti kati NBS BBS ba bloga ba YouTube bonna kye batambuza buli lunaku kwongera kusiiga na kwagala kunafuya kyabula ekiganyo kwatayo
kati ulire ekinyusi kino mukulembeze sijja kunenya tewamanya ne banda Uganda tetwamanya naye mukyala Guyise Bagabe Mmanga kankwabye n'ensi yerimanya kyerimpa Guyise Bagabe Mmanga mukozi wa Semwai ne Iso era nga abadde abegeranga okuva leya wangulu musango kubanga ya condition gyebamuwa. Ladies and gentlemen, omusango mu kooti omukyala Judith Nabakoba yayina okuguwangula. State nesalawo ekozese Guyise Bagabe Mmanga ne bagamba awangule ku biragiro bya Museveni ngayita mu Semwai yakubba essimu ne yagira omulamuzi akyusa omusango ogwo. Baleke Guyise Bagabe Mmanga afuke MOP on condition agenda kuba ababegera ekibiina kya Nuupu nga wajja information bwagitola mu Semwai ne mu Iso okuba nti ababegera ebbanga lyonna era kyabadde akola bulungi so sinti kooti ya musiimo bayawangula omusango guno Nabakoba yayina okubeera mu parliament. Yali endagaano ya Yoseri ne Semwai okubira omulamuzi okukyusa ensala eyava mu musango ogwo omukyalo yokuba nti abadde akola emirimu egyo. Yensonga lwaki alwana bwezizingirire okukola blackmail propaganda okulaba nti asula mukamaawe yamuwa kaadi n'abamuterawo essente zonna ezamukubira ebipande yoyo mukyala Guyise Bagabe Mmanga emirimu gyakola kubega era alipotinga ku Semwai ne Eso ne ku Semwai ne ku Iso ya report gyovola nti NBS buli kintu kyonna ekifa mu Nuupu kitambula bulungi nnyo kubanga ono amawulire agasusa ku Semwai ne Iso ne bagasindika ku NBS ne bagafulumya. Mukitegedde bulungi nnyo kati njagala ensi ekitegedde bulungi nnyo. Awo njala tegeeza abantu bali mu diaspora naddala Abaganda ne bannayuganda mwena gye muli. Please mbasaba mbaagala nnyo basinkana mu Uganda empya mwenna temuli ekizibu kya Museveni. Museveni is the problem. Basigadde mwena tujja kwesotinga. Njala nnyo basinkana one day ate mbaagala muli balamu naye ekizibu muyina emputtu ate mwefula nti muli bagezi naye nga ate temuli bagezi. Omuntu eyayita mukwano gwo goyite wekitibwa yagenda okutta. Si muzungu munno goyite wekitiibwa oba goyita mukwano gwo yagenda okutta. Within the system y'abana abasajja basinga obungi bakozi ba Semwai na Eso bemuyita abebitiibwa b'Emmengo abajja mu diaspora bakola meeting bakola zi conference babaleetera obutone batta. Kati omukulu wa Abedi Bwanika mbadde mukimenti Abedi Bwanika mukozi wa Eso era abadde ng'akola missions ng'agenda mu America until one of his target yamwatulira nti nkimanyi okolera Eso era missions ze kuyakonzita okuva ko Abedi Bwanika teyadda mu America. Abedi Bwanika operative wa Eso ne Semwai era mbisera yatambulira nga mu America abantu bafu nga tebamanyi lwaki bafudde. Eyasemba yo gwe yali agenda okuwa oba oku-execute nga muga boy nkumanyi kiwajiddeko ne kiwazza okukola wano. Abedi Bwanika yadduka taddanga na mu America nakati bye mwebiyogeza ku TV nti nze nako mugenda mu America baali bamuguddemu nti agent era naddukayo. Yensonga lwaki emyaka gyonna gyabaddewo nga ajja kwesimbawo sente zibadde za Museveni yazimu okwesimbawo n'ogwasembe yagenda ekolo na signing affidavit nti yenga Abedi Bwanika akkiriza Museveni yawangudde era president wa Uganda kubanga operative n'ennyumba gimala obulungi ekimanya ajagimala amaze funa member parliament nga Kyagulanyi mwadde kati n'awangula kubanga sente za Museveni mumezinga za mwindi zibera mutoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati goboddeyo owekitibwa yaze tukyalirako bajja bawo obutwa mugenda kunkumukanga biyenje mutemmayi Museveni. Bwanika operative wa Eso ekolagane Semwai ne bulaza wayo Iso mbizo gye mukitegedde bulungi nnyo.
Mwena amanye ennyambala n'entambula ya bwanika mumutunuulire n'ebintu byambala naye nga towasiza yambala mujja mutegeera eyasembayo yamugwamu America namugamba boy ali aliwo boss namugamba boy nategedde mission kuwajjidde naye nze tojja kunzita bwanika yadduka emisinde taddanga mu America yakoma trip ogenda tabalima musime mu America tasobola gendayo bamutegeera nti operative kati kyembagamba mwawoza simaituze mu conference Buganda umusimanya ani wo muri ku operative bemuzanyirako yeso ngora kibogeza authority naye nga the end of the day akutuma to operate agenda kutta kubanga taleka byama. The authoritative force which Abedi Bwanika uses is unoperative. Era nga reporting ku semwai on a daily basis. Mukitegedde bulungi n'abaana ba DP buloka basinga obungi bonna operatives bonna mwina kye mumanja Facebook yadde ekyanze okuva ku macha badde ekyanze bantu babeerako naye ala yamanya bagira bimumanyi ngira gitembere ku mutukutu yenjawulo banagisangayo mukitegedde katodde musimanyi wekitibwa nkulamusiza simanyi bagenda batuga mu 7 musajja muzibu nnyo akozesezza abantu bangi okutta ba opponent be mwena abadde mu system y'obufuzi sokozeeka akatambi mabega weebuuze abasajja bonna abali na potential okufuuka ba president where are they n'abakazi okuva mu SCA bonna bazira bawobutuwa silently yazze eliminating abantu bomu nga temumanya abajja watya buli kimu kikontrolingirwa semwai bino byonna byakolebwa batandika okweliminating aba opponent ba Museveni bali atya nga ne pirata akyakola mu semwai yasoka cooperatingira kuba kugundi kubasiima semwa yasoka cooperatinga kubasiima mwana bamanyi mabisiima mugimanyi nnyo kati nga execution site executingira mu abantu abamanyi kooti gye bayita mwanga eri wali ku nfudu emanju waayo we wali execution site kubanga kyali kibira mabega w'enfudu kyali kibira kyonna okuvaawo mpaka emmenga eri ku mafuta waggulu ku sheku kutuba etoto ekyo kyali nga kibira awo nga bakawamba era singa esawa zino simeka tikiwo sawa zino singa bagenda ne baziikula obuziiku zimuyinza osanga amagumba g'abantu mwenna abajjukira isole nti emabega w'ekkooti ya mwanga tukunfudu mabega waliyo kaditaaki k'amagye aga Museveni nga bakawabattirawo omwana w'Omuganda niyo ajja kukalumbya alina emyaka emeka togimbuuza Banzala Mengo mu Kampala Central nakulira mbife byenjawulo nga nemmengo nagikuliramu kuba twavanga emmengo wali ne tujja okusima amazzi ku jjugula nga tuyita mu kibira nga tugakima ku jjugula nkuliwana Maria Muzeeyi kati agalo kitegera byenjogera byonna yakimanyi wassemu ne Museveni akimanyi ne Muhoza akimanyi ne Salimu Saleba akimanyi ku video ko bali era bakati bali mukuba ku mungalo baga nene embwe tufukidde ekizibu so sirina no gwembulira tajja bembuli abakimanyi buli byenjogera nti bituufu era bali kuno kati bali muziku bamba ziri mu kwaka baga nene embwe yategera kibiri we were there at that tender age we were watching each and everything abasinga obundi batemedde nebega kooti ye mwanga ku nfudu waliwo ditachi nambe ya maji yattanga buli Muganda yene yali w'amaanyi mwali temukimanyi mukibagambye leero mwensi mwakagira bawano abasajja bavanga mu lubiri abasajja ba Museveni bajja ne babba ebintu mu nnyumba ne batteeka wansi n'ebifaananyi bagitwala ne bagiteeka mu lubiri olwokuba bazadde balinanga simba gula ebintu birala enkeera kubanga ssente zaalingawo bajjanga ne babbe katono babba muntu mu Lubaga Road monna Mengo kisere babba buli kintu bakitwala mu lubiri bakiteekayo ngengera abantu bagula bintu birala ng'omusajja okusanga n'essaawa obusawa ng'esobola okutemyako omukono
kuba temusobola bitegeera nebino mbabule kufatwa tu myaka gyaffe twavuka nga tubira bamuzi biragiro kwa nga tuli bantu bakulu tutegeera ekintu akirabanga system y'okwokya bipiira bina twabiranga babokya basajja baganda kino tukimanyi kati gwa wakana buuze yali mu lutono mbuuze Lumbuye kyayogedde nti mabega koti ya mwanga ku nfudu waliwo ditachi ya maje ne kusemwa ne kusemwa yasookera wano ku gundi wano ku Basiima kyecha akolebwangawo ajja kubuulira ajja Lumbuye muveeko mulabe edduka buuze omuntu yaliwo eyali mu lutala ajja kubuulira owa amajjali mu ajja kabere katumba amala mu buuze kabere Salimu Salimu buuze nabo basemwe bakimanyi bulungi olikode mweziri neteri abanje koti ya mwange manju kyali kibira okuva ku kolansi wano walo wakati waloka wote wakati is it Sojovaro walo hotel eliawo jibateka mpyawo kati awo kuvonda okweto kyali kibira kyo nokuva ku nfudu wamenga mbaga koti okwo mpaka waggulu ku shero obandi katoto ndoza toto kyona kyali ngaliwo enyumba ezaaliwo zaali zabapangisa ko twapangisanga mukazi mwerabidde mukyala yafaali mukulu nga ziri ku twasula ku bitwini nyumba ngannene twasulanga nekati ekibira ekyo semwayo ya operatingira waliwo kaditachi batto omwana wo muganda awo awakana zisicha wakana mwe bagamba twaitanga ngoli bantu bakaba mizimu gikaba nuga chechi mwana wa muganda bali mukumutta tebatandise lero kutta mwana wa muganda baba tanga lwakuba tewali nga media abantu basinga obuli batati tumanyi babula tetumanyi abasobola okudduka bafuluma eggwanga ono sinyumya hola nyumya reality sinyumya hola nyumya reality kyali kibira gwatakimanyi ngula kati waliwo zigulofa kyali kibira nga mulimu enkima mulimu emisota mulimu buli kimu naye nga battira buli muganda bamuziikoomo mukaba bankumire video njigere tusinkane ku Lwokutaano ebisigadde mukaba bankwatireko gwawulira nga omutima gukulumye ennyo guma bino bye twogera tosobola bisanga ku TV wadde ku radio and this is the reality abakimanyi bakimanyi atajja kitegeera ojja sigala nga tukitegeera n'abalaba battiranga ali ku ameshop awali Buganda loyo wane Mmengo mama battira omuganda awo mu Buganda loyo kuba nawo waliwo balakisi namba wali Buganda loyo yambuka otuga ku radio Sematimba awo battirawo Buganda kubanga tebimanyi ali sobola bana nyamukama bankumbire mweraba